Setandika. Manya nze Salongo Mzee. Ankolera hano mu Kikooza ku Manda. Kati endowooza yange ku nsonga eyo abavubuka abalabye ebya social media eyo TikTok zoononye nnyo abaana kubanga ebintu babizanyiramu n'ekyensonga bakitwalanga ekitali nsonga bo banyumirwa kusaasaanya mawulire. Nyendabanga abavubuka amalala gabasusse kyekiresa obuzibu buli kimu bakiyita kyakusaaga. Ekireetera ddala obuzibu abavubuka tebalina mirimu baddamu ebyo mu kifo baalikoze emirimu social media okubayamba badda mu malala kuba tebalina mirimu bafunganayo bati awamu babeera mupokopoko. Nsaba gavumenti ebe nga ekirawo abavubuka ebyokukola bajja kuba na budde. Amanya ndi muvubuka Munyankole mbadde gundi ku mulama gw'oliko abakozesa social media bandibye basooke bekube ku mutima kuba bwe tosobola okuveeyo notandika nti simanyi otandisa ebintu byo ono akoze bwati ate tewaliyo. Abagamba mu bujino ya saddaaka baaliyo balina puruufu bagamba nti ya saddaaka. So aba social media abavubuka bannange mwekube ku mitima mwetereeze yesewo. Amanya gange babula naye tena abantu abakozesa omutimbagano sande omutimbagano tukoleko bizinesi abakolako bizinesi kola ebintu makulu nejumanyi tugenda tukoleramu essuubi lw'amaanyi tukabitwe encouragement kubanga tugenda tufunamu kunayo omutimbagano tubyagendayo nga buli omu ayogera kyayogera lwa mulimu abalala agendayo okwanirayo kumirayo bantu tekayo manyanga gatasaanidde tuyade kino twesane noteka kintu ekyamakulu kigenda oyambala bavubuka banno erinnya nze Kasiita Mahadi ngamba omutimbagano abantu bali bukozesezza mu nsonga za bizinensi kubeera nga banoonyezaako mirimu kubeera nga bafunirako mirimu naye so si kubeera nga bafunirako bannaabwe. Eyo endowooza yange ku nsonga z'omutimbagano mukama wange. Manya nze Umaru Nabende nga mbeera Seeta. Ekintu ky'omutimbagano abantu bandibadde bakitwala ng'ekyayi kya muzannyo lwa nsonga omutimbagano gubaako amawulire agazimba ate erudda amawulire agakyamya abavubuka. Okugeza kati eyo saaga eriwo kati eyabujingo abantu bagitwala ng'ey'okusaaga naye saaga etwaliramu obulamu bw'omuntu omuntu omukulu mu ggwanga ow'omugaso ku bantu abamu. Erudda kale abamu abamulaba nti si mulungi naye nga omutimbagano nze ndaba mu kulaba okwange omuntu yandikubaddeko nga the purpose nti bw'aba alina kyayagala ekisaawo azinoba okuba ne byatunda ne batassa bintu bimala mu bantu kati okugeza ng'eyo embeera ya buzinga eriwo nti omuntu ekintu kyate kigenda twaliramu n'obulamu bwe. Twalabye nti ne bwe yabadde naye obulamu bwe bwagenze naye abantu ne batatwala siga. So nze mu ndowooza yange ngamba tubeere ku mutimbagano with a purpose okuleka okubeera nti tukola with a band wago okubeera nti tukola olwakuba kulya kikobe nawe tukole ekintu ekintu nga kigenda kukasa gwe n'abalala okusinga okwosa abalala. Eyo ndowooza amagezi g'omuze wa gavumenti okwana abo abavubuka bamunawo naye gavumenti okola abantu akikoze leero balaba nti bamufunayo n'omulala era n'akolaki nakiwa kubanga bangi bakiwadde amagezi naye era tekikozesa. The government is very serious. Nga omuntu
omukozi akola ensobi bamukwata ne bamubonaana naye tebafaayo yadde okukolako ekintu kyonna kyebakola bamubonaana. Gavumenti yo nga yonna gisisinga omutimbagano tebakyakukozesa buliweera. babukozesa bubi, abasinga babukula byabukozi ekibaawo era opposition oba abagavumenti bavaayo ne bajja era kuwa NRM abukozi bavaayo ne bakola ki bakisanyukira kati enkono ya pasita yatwalidde poliisi netwali poliisi olw'ensonga tetulina bukugu busobola kunoonyeza ku nsonga eyo. Gaffe abantu tulaba bulabi naye abakozesa obutimbagano besanga nti babuza abantu ne baita information enkyamu olw'ebirundibwa byabwe. So ensonga eyo nze nga nze ngivumirira tuleke poliisi ekola eripooti eryayo omutimbagano tugukozese bulungi okufuna information yo nekola ekisoboka kyonna okulaba nti esobola okwongerenga omutimbagano olw'ensonga ti information nyingi eyitako ey'obuvunaanyizibwa ate etali yabuvunaanyizibwa naye nga balina obusobozi obusobola okwongerenga social media neba nga eyitako information eyokka eyetagisa bannayuganda okubanga ekakasa. Omutuuze w'Engambi nze kyenjogerako ku kya pasita Bugingo oyo n'abantu abakola comments ezitajja ku mitimbagano. Teri muntu ayinza kuzannyira ku bulamu bwe kuno kubanga kutuula ku time bomb. Ffe twakula bazadde baffe batugamba nti omuntu asobola nakuwaayo kagalo ke bakasaleko bamuwe ssente. Kati gwe ng'ogamba nti omusajja oyo yakoze katemba bamukuba amasasi. Ye okusinziira ku bantu abazze bafa abakubibwa amasasi oyinza otya okugamba nti kino kyabadde kyakusaaga? Kubanga ffenna abali mu ggwanga n'abantu abakulu tuzze tulaba abantu engeri gye batemulwamu. Ekintu ekyo nze nsubira nti omuntu atakwagala oba atakwagaliza yayinza okugamba nti ekintu ekyo yabadde katemba, naye gwagamba nti oyo yabadde katemba, gwe katemba bw'atyo wali omukozeeko wa? Otubuulire nti nange nakolako bwe nti nenzanyira ku bulamu bwange nga nnimba. Ekintu ekyo kyampisa mbi nnyo era abantu beddeko balekerawo okweyogezayogeza ebitajja bamenya abantu emitima. Naye lumu naye bwe kinaakutuukako ojja kukitegeera nti abatemu gye bali, kubanga abantu ab'enjawulo bafudde, abasuubuzi, abatuuze abatalina buzibu nga bajja batemulwa. Kati gwe ng'ojja oniigiina otyo ku bulamu bwa munno, si kituufu n'akatono. Era kisoboka gavumenti terina busobozi buteekawo ku kkomo, buteekawoko ku mateeka. Abantu abo beeyogeza, ffe twakula kalebule asibya era nga bwe weeyogeza ku muntu ebigambo by'otamanyiiko nga bakuyita n'ogenda obitebya, naye etteeka eryo lyalagawa? Kubanga bannange kisusse nnyo. Abantu beeyogezayogeza nnyo ebigambo bye batamanyi, naye tukanda kutunula tetulaba kibakolebwako nti oba babavunaana oba ki. Olw'okubanga etteeka eryo liri luusi, kyova olaba abantu bagenda mu maaso ne beeyogezayogeza, naye singa bakwatayoko ku muntu omu ne bamudisituliininga. Kubanga abantu abamu abasinga balina wano mu ggwanga we bayogerera ebintu ebitajja. Kiruma. Amannya nze Kigozi Steven, ndi mutuuze w'emukono ekyalo Kikooza. Nsabira kanisa bagiyita Worship Healing Ministries International. Kankati nga njagala okwogera ku kya musumba Pasa Bugingo okukubwako amasasi oba ababadde baagala okumuggyawo. Bannange abavubuka tukozesezza nnyo bubi omutimbagano. Omutimbagano ne tuwubisibwa abantu ne balowooza nti kyekigenda mu maaso naye ng'ate bya bulimba. Omusajja wuyo twebaza Katonda nti musumba Bugingo yasimatuse era ekitiibwa kimuddire. Naye abavubuka tulina okweddako n'abantu abalala. Kati nga ffe abali mu mubiri gwa Kristo, oyo muganda waffe ekiba kimutuuseeko kiba kitutuuseeko, ekiba kimunyiga kiba kinyiga, oyo mulabe Setaani. Kati gwadda ku mutimbagano, manya nti embwa weeba egoba ow'ekiwempe ate gwe olina eddiba.
likubiddwa ne ku nkuba kati tulina kukakana wansi. Bavubuka mumanye nti egyo emyaka gye tugendamu kati gw'olowooza gwe banakwogerako ki? Banakwogerako nti ovuma, banakwogerako nti okozesa bubi social media. Tulina okuba ekyokulabirako, ffe miti emito, ffe tulina okuba ekyokulabirako. Abakama baffe abo abakulu ne batulabirako ne ddala nti ddala tuyimiridde. Kati njagala ogamba bwe tuti abakristaayo tugwe ku maviivi, tukabirire Katonda. Omubi Setaani ayagala kuwamba nsi, emyo gya kinywa musayi. Tugwe ku maviivi, abeegayirizi mwaddawa, abasumba ke kaseera okubiriza endiga. Tugwe ku maviivi, tukabirire Katonda. Essaawa zino kiri ku Pasita Bugingo, enkya kiri walala, enkya kiri ku bayimbi. Kati nze nno ŋŋamba bwe nti ng'omutuuze w'emukono era kikoze. Tukabirire Katonda kuba abaana ba Isirayiri bwe bayonoonanga, Musa ne yeegayirira Katonda ku lwabwe, Katonda ng'ayagala obazikiriza. Kati naffe twegayirire Katonda ku lw'eggwanga lyaffe. Biyinza okuba ebitagenda bulungi naye twegayirire Katonda, abantu nga babo mugaso basigalewo. Bye byange. Salongo kyapaseni w'ekitundu kino Ŋŋandu ekisangwa mu Gulu Waadi, Mukono Central Division, Mukono Municipality, Mukono District. Ekitundu kyaffe kino nkiwangaddemu era ebbanga kubanga ate yange omukulembeze wakyo, era nkitambuliddeko ku nkulaakulana okutuuka weeri. Kakati kyetuzinzewo okwewunyaamu ate mu bukulu bwange buno bwe ndimu emyaka 6, gwe mulembe guno okubanga gukyuse gusiibuuse nnyo mu mpisa, okuba nti no basamwasama n'ebigambo, balebula ebigambo, boogerera omuntu omulamu n'omufu, ate era n'omuntu agudde mu buzibu, ate nga basinzira watali ebigambo byabwe nga tebiriko omutwe n'amagulu. Ebintu bino birimu si birungi mu nsi wano mu Bwakatonda, era si kirungi ne mu ddiini yaffe yonna, kubanga olaba otya omuntu nga akubiddwa amasasi, oluusi nga waliwo n'abakw erya gundi eri tumwine, abantu batandika okudaala obutudaazi, kuba bbirigale batandika okudaala obutudaazi. Omuntu bw'afa n'olaba nga bakudaala butudaazi. Si kituufu n'akamu kye bakola, kubanga nabo tebamanyi bwe kiriba mu biseera byabwe nga batuuse okuva mu bulamu bw'ensi. Omulembe guno gusaanye gweddeko ku ekyo, era nga nsinzira ku kino nga kati ekya Pasita Bugingo kyeyaguddeko. Oyinza otya okuteebereza nti omuntu yeekubye amasasi ng'ate mu mmoloka y'emu, nga n'omuntu mulamba afiiriddemu, notuuka okutuusa amawulire ago? Bannange bataanidde gavumenti ebireko nayo kyekolawo ku bantu aboogera ebyakalebule, bavuma abakulembeze, ab'eddiini. Kati ani gwe banassaamu ekitiibwa nabanga n'abaana obwana kati beefuulidde bakadde baabwe. Kati ensi eno bwe tutaabeewo kikolwawo, egenda kuba etya ddala eggwanga lyaffe lya Uganda gye tubadde tuyimba ate ekitiibwa kya Buganda kyavadde. Ate ebisinga ebyo biri wano Buganda, mbiraba wano mu Buganda, ate ng'abantu Baganda abaweebuuse nokulaba nti ekitiibwa ate kyetuyimba tuyimba byabweru. Ekikwesogera ku nsonga eyo. Twagala okwebaza Katonda nti tuli mu mwaka 2024. Ye Katonda tumwebaza kubanga atuwadde ekisa okuguyingiramu. Naye bwe tuyingidde omwaka 2024 waliwo ebintu bye tutandise okulaba nga si birungi, nga tebisanyusa mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye tusaba Katonda atuwe ekisa eggwanga lyaffe lireme kubaamu eyiwa musaayi. 2023 okuyiwa omusaayi kubadde kungi, naye tukkiriza Mukama nti 2024 omusaayi tegujja kuyiika, era yessaala yaffe ng'abaweereza ba Mukama etusaba, kubanga emabega awo waliwo omuntu yali attacked, tekyalimu 2023, abatemu ne bamulumba. Kati 2024 mu nnaku ezisookera ddala mu mwaka mu January, omusumba Bugingo yalumbiddwa, ng'alumbibwa abatemu abatategeerekeka, ne bakuba emmoloka y'amasasi, ne batuuka n'okumuttamu omuntu, ne bamutira driver we. Ekyabadde kibi nnyo, era musumba Bugingo tukusaasira
olw'ekyo ekyakituusiddwako olw'okuba nti abantu bafunye confusion nga tebamanyi bulungi kiki kigenda mu maaso nga tebakitegeera naye ebintu ebisingira ddala Katonda byatusingira ddala okuba nga abitegeera kimu Katonda yakitegeera yatusinga okumanya mpozi nze kino kyampaddemu ekyokuyiga nafunyemu ekyokuyiga era nina kyenalabye muganda waffe Musumba Bugingo bwe yafunye ekizibu ekyo abantu abamu badde okumpi abasoose wuwe babadde ba politician nga mwemuli ono omutegesi w'ebivulu Balamu mukulu Gashumba Bebekul naye ng'ate ng'omusumba bandibadde basumba banne nga be basookawo okujja okuba nga bamubudaabuda bamukulisa kyabaddemu oba kyabadde agenda okutuusibwako naye kyolumu kikulaga emikwano omuntu gy'aba azimbye kitegeeza Musumba Bugingo gy'emikwano gy'ozimbye naye nga abaweereza twetaaga okuzimba ku mikwano tulina emikwano for instance okuba businessman oba n'emikwano nga gyaba business naye ng'omuweereza ng'omusumba olina okubaako n'emikwano nga gy'abasumba so Musumba Bugingo ekyo kyo ndowooza kigenda kumuwaamuuko ekyokuyiga buli muntu tamufuula mulabewo abantu ku nsi kuno oluusi basalawo ne beefuula abalabe baffe naye bwe kiba nti kisoboka gwe obutafuula muntu mulabewo kyekisingira ddala amaanyi nti tofuula muntu mulabewo bwe kiba nga kisoboka ekyo si Mukama kye yatuyitira yagamba nti baweereddwa omukisa abo abanoonya emirembe era abaleetawo emirembe kakati bwe kiba nti kisoboka okuba nga oleeta emirembe oliyinza n'okukulumbagana neggwe n'omuwanda olinga bulungi kyaba tatetegedde n'akitegeera emirembe ne gibaawo so Musumba Bugingo twebaza Katonda nti yakukuumye naye mu mbeera eno waliwo ebintu by'olina okuba nga oyiga waliwo ebintu byolina okuba nga omanya abasumba tebalina kuba balabe ba musumba munnaabwe abasumba balina kuba mikwano gy'abasumba era Musumba Bugingo nokimanya nti abasumba tuli mikwano tukwagala tuli baweereza banne ebibadde bikyamye bitereere tugende mu maaso ekimbuuziddwa ku nsonga ya social media nti abantu ku social media baweebuuse babika nnyo abantu nga balamu ne bababika kale ennaku zino bwe babikira omuntu ku social media olumu kiyinza okuba nga kituufu ng'omuntu oyo yafudde n'olw'obulimba obujjudde ku social media n'omuzannyo edda ffe twakiraba kyalinga kivve okubika omuntu ng'okimanyi nti mulamu n'omubika nti afudde naye ennaku zino bakafudde kazannyako kubikaabika abantu naddala abantu ab'ebitiibwa ate ekintu ekyo si kirungi infact si kyampisa n'olwokuba nti kyemmanyi ku social media eno ejjuddeko abantu abalina endowooza ez'enjawulo abantu abatali babuulirira anti abatalina mpisa za mu bantu so n'osanga oli ng'abika emanyi bwe babikanga President Museveni afudde bazze babika abantu bangi kakati ensonga y'okubika abantu eyo si nnungi era ekyo kyo mu ggwanga lyaffe kitwonoona twandibadde tukikomye ekyokubikaabika abantu n'okuba nga tukozesa obukyayi n'obuggya politics wa Uganda ayonoonya abantu nti omuntu bw'aba nga si wa pate y'ono ne bw'afuna ekizibu bagamba si kituufu takifunye ne bw'akaaba amaziga bagamba alimba amaziga gakaaba ga crocodile so twetaaga eggwanga lyaffe okulitereeza naddala ku social media bannaffe abali ku social media kyetaaga okutereezaamu enkola yaffe social media Mukama yatuyamba yajja kati bingi byetusobola okumanya obeera ewaka n'omanya ebiri mu America n'omanya ebiri e Kampala nga toliiyo Mukama abadde atuwadde omukisa naye ate tuli kikozesa bubi tukikozesa okuba bannaffe okuvumirako bannaffe buli anaagayisa agabi kati agatwala ku social media so ekyo si kituufu era Mukama atuyambe tukitereeze social media tukikozese bulungi kubanga ya mugaso tugikozesa obulungi.
mukono ogwokutaano. Njagala kwebaza Katonda olw'ekisa kye n'obuweereza bwonna Mukama bw'atukozesa mu biro ye, era yongera kubiriza abantu okwongera okumanya Katonda n'okumuweereza. Ku nsonga y'emitimbagano njagala kusaba okusooka byonna kwebaza kubanga empuliziganya kintu kikulu, ate omutimbagano y'engeri emu ey'empuliziganya, kubanga kaakati ekigambo kimu mu ddakiika emu kibuna eggwanga oba ensi yonna. Kale bintu bikulu nnyo bya muwendo. Ekisoomooza kimu y'enkozesa enkyamu. Enkozesa enkyamu abantu nga tebataddeemu kutya Katonda, basobola okubika abatafudde, basobola okuwaayiriza, basobola okulimbirako, basobola okukola ebintu bingi. Naye njagala kubategeeza nti empuliziganya eyo kulinganga muliro luyiira. Abantu bangi amaka gatabuse kubanga abantu bagasigase ebintu bitali bituufu ne babiweereza. Abantu bagobeddwa ku mirimu kubanga waliwo engeri enkyamu ekozeseddwa okubateekako ebitaliiwo. Kakati mbasaba nti naddala abavubuka baana baffe, kubanga n'abamu boonoonese, abamu bafunidemu emikwano emikyamu, nsaba okukozesa obulungi buli mukisa Katonda gwatuwadde gulyoke gubeeremu amagoba. Omulamwa gwaffe ogw'omwaka guno ng'obulabirizi gugamba nti nze Mukama Katonda bakuyigiriza okugasa. Ekigambo kye tujjayo ekikulu ennyo kubeera ng'ogasa. Basaba mukozese emitimbagano oba emikutu egy'empuliziganya mu ngeri ereeta okugasa, so si kwawula, si kutemaatema, si kuleeta ntalo na nnyombo. Mukozese bulungi emitimbagano gino ng'ogikozesa gwe kennyini ng'ojja kubanga ogasibwa, ate n'abanalaba ebigambo ebyo babeere nga balina omuwendo oguneegatta ku bali. Bagambye empuliziganya, Bayibuli yogera ku lulimi tuliringa muliro. Ekigambo kifuluma bwe kiti, kisobola okuzikiriza, kisobola okutta, kiyinza okuleeta embeera embi ennyo oba ng'okikozesezza bubi. So oba okikozesezza bulungi libanga ddagala, kubanga abantu bangi bakozesezza emitimbagano gino okubuulira enjiri. Abantu abadde baddemu essuubi ne baddemu essuubi, abantu abadde abalwadde oluusi bafunye essaala nga bayise ku mikutu egyo ne bamusabira. Abamu bafunye okumanya okutali kumu. Nze nzijukira bulungi mu COVID twasoma nga COVID tetugenda mu kiraasi, naye nga tukozesa simu zaffe n'osoma kiraasi lecture neggwako bulungi nnyo, ne tukola ebibuuzo ne batumakinga. Enkozesa eyo twabanga ya muwendo. Nsaba abagikozesa obubi weddamu ate bategere nti obulamu bwabwe bwa muwendo okusinga ekirala kyonna, obw'omwoyo n'obw'omubiri. Bwe tukola ekibi tutegere tugenda kuzikirira n'okunenyezebwa Katonda. So tukola obulungi, Mukama ate ayimeyo okutuwa omukisa. Kale baagaza ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Katonda byonna Mukama byatuwadde ebirungi tubikozese bulungi